Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Akasana kakyagenda mu maaso n'okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Afrika, bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Afrika, ekireeseewo omusana okwaka n'ebbuguma okubeera ery'amaanyi mu ggwanga lyaffe. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe, tusuubira nti nno wajja kubeerayo oluwandaggirize. Okuggyako mu bitundu nga Mubende yo tusuubira nti nno akasana kajja keera kwaka. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno akasana kajja kwaka mu bitundu ebisinga obungi. Okukosa n'ebitundu ebyo ebiri mu buvanjuba, ssaako n'ebitundu ebyo ebimu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe gye tusuubira nti nno akasana nayo kajja kwaka. Wabula olw'eggulu embeera entugisuubira okukyuka, era nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize nga n'ebbuguma eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno enkuba ejja kutonnya mu bitundu ebimu nga n'ebbuguma eryawaggulu mu kaseese tulisuubira okutuuka ku degrees 33, ate yo mu Kabaale tusuubira ebbuguma okutuuka ku degrees 26. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti nno wajja kubeerayo enkuba okutonnya mu bitundu ebimu nga n'ebbuguma eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu kitundu ekyo ekya Soroti. Mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbuguma eryawaggulu okutuuka ku degrees 30 era nga tusuubirayo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu ebitali bimu. Waliwo bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu London tusuubirayo ekire ky'enkuba, so nga mu New York tusuubira enkuba okutonnya nga n'ebbuguma eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Olwo yo mu Nairobi tusuubira nti nno ebbuguma lijja kutuuka ku degrees 25 ate nga tusuubira nti akasana kajja kwaka nga bwe kakubaakubamu. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.